okusayisa kw'abasawo mu malwaliro ga gavumenti kikimu ku bisinga okusomooza abalwadde. Wabula kati waliwo enkola erwanyisa omuze guno mu malwaliro ga gavumenti era ng'esimbye amakanda mu disitulikiti y'e Iganga. Project eno we yatandikira mu 2014 rate ya absenteeism oba okwebulankanya ku mirimu kwali kuyimiridde ku bitundu 52 ku buli bakozi bonna abalina okuba ku facility. Kale awo gavumenti yali efiirwa ssente empitirivu n'abantu abali bajja mu malwaliro okuba nga bafuna obujjanjabi nga tebafuna obujjanjabi nga bwe balina bufuna. Akulira ebyobulamu Dr. David Muwanguzi agamba nti kino kiyambyeko okutereeza embeera. Ne batuweetera n'effoomu erondoola abantu nga bwe bazze ku mirimu. Enkola eno yatandikibwa mu 2016 eriko ebintu byetumbudde omuli okuŋŋaanya obujulizi obuluma abasawo ababoosezza, okusiima abo abakoze obulungi n'okutumbula ebyobulamu okutwaliza awamu. Era ne twakozesa foomu eyo wano mu Herese twagikozesa ne tugitwalira Kaawo n'agiyingiza mu disitulikiti yonna even other departments. Kati kyangu eri abo abavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti okubaka ebibonerezo bye bawa nga balina ku beesigama. Abamu tetubasasula, abamu badduka ne ku mirimu. Enkola eno yatandikira mu disitulikiti ya 27 naye bwatuukira mu Mmeeyi w'omwaka guno ng'esaasaanidde n'ebitundu ebirala. Disitulikiti y'e Iganga kati y'emu ku ezisinga mu kugobera enkola eno mu ggwanga lyonna. Akanya ku mirimu kati kukendedde kuli mu bitundu wakati w'ebitundu 5 ne3. Kati ffe kitukakatako okulaba nti omukozi oyo omusawo alina ebikozesebwa, alina n'embeera emusobozesa okukola emirimu gye obulungi. Justin Buboole ng'enkola eno kwe yeetooloolera mu disitulikiti y'e Iganga agamba tebagisanze mu buzibu. Ennyambako kale oba etuyamba disitulikiti okubeera nga tutegeera abasawo bameka be tulina mu disitulikiti. Kyokka kino tekijjawo kyakuba nti erimu ebirumira ebitonotono. Obuzibu obulimu nti ekyuma ekyo oba nti olwaire oba ofunyemu obuzibu nga tosoboire kuyidda kukola noyidda n'oripotinga mu ofiisi oripotinga y'abakama abo wakoba nti nzirawo lwa kizibu kino ni kino aye mashini tesobola kukiwandiika oba kukiregisteringa nti ozirawo.